nga 23 olwokubiri omwezi guno ba president bagenda okunominatingibwa. Honorable Robert Kyagulanyi avuddeyo n'agamba abawagizi be n'abali mu kibiina kye nti temutya, era agamba nti gw'oli mutiitizi then ebyokutambula biveeyo kusigala ewuwo. Ku lunaku olwo olwokubiri President Yoweri Museveni ayina rally e Kololo, era nga ye Honorable Robert Kyagulanyi agambye nti ye rally ye eri Katwe ne Nateete. So bw'agamba nti nno oli mutiitizi otya okusiba, agambye nti sigala awaka kamukutereko ate obeerenga omuwulira. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde, nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23, era oluvaayo nga Museveni bw'alina rally Kololo naffe tulina rally Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bweyeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Bweyeetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo atya ekkomera, bino biveemu, bino bya ddala, petugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi, era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde, ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njaggirinnya mazima ga Nalunkuuma. Temugenda tiisatiisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuuliranga President gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza mwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babalinako obuyinza tebabatiisatiisa. Temutiisibwa